What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Ngezezaako nnyo enfunda eziwera kutuuka wano ku line naye byagaana simanyi oba sitaani eyakisiba simanyi. Nze nali ndi awo nze mbeera mukono. Olunaku olwo sirwerabira n'obwe ndiba nfa siryerabira. Musumba nali ngenda kusala ekkubo omulabe wange yali anteze edda. Emotoka sayidi eno zaali tiziriyo na sayidi eri zaali tiziriyo. Naye ssebo emotoka buno obutono bwa prunyo simanyi gye kaava. Kamotoka kali kaagala kunkuba nali ndi awo ndi wakati wano nindaba ekintu simanyi kiki ekyanzija wakati w'ekkubo nikinsuula mabbali saamanya. Natuula kumale eddakiika nga 30 nga seetegeera. Bwe naasutuka bwe nti naasutukako ssebo ndi mulwadde Katonda nanyamba nintuuka ewaka. Naye ekiro ekyo ssebo amayembe gajja gakuba ennyumba. Omwana yakaaba omukazi n'akaabira wali ekiro naye enkeera netubeera balamu ssebo. Nali ndaba ABS TV nze ndi omu yali akuwakanya ennyo. Ningamba kweri musumba bino byali ndaba ku TV kweri byebyo. Ningamba kati wentuuse baali bantiisatiisa nnyo. ABS nali njiraba nnyo naye mbuusabuusa. Ningamba kangende Kawaala eyo ndabe ekiri Kawaala. Ninsalawo omulundi ogu naye omukazi wange yali akwagala nnyo. Nangamba lwaki togende Kawaala. Olunaku lwasookera ddala n'ajja wano ndi bubi tuli balwadde ffenna. Naye ssebo lwayingira wali kugundi wali ku mulyango. Ebyali binkutte nze ne famire yange nabirekaawo yingira mu kyaki. Wulira obujulizi. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Buli muntu yenna ogenda kujja n'obujulizi obufaanana bwe kibeere bwe kityo. Nze nsekerera nnyo abantu abakuyita mufere. Nze ondaba musumba ebintu ebyengoberera nze siigoberera abantu abali fake. Sibagoberera musumba nze kankwatulire ssebo. Church eno mwena abali wano oba bapya oba bakadde nkimanyi wali abantu abatalina kukkiriza. Musumba omwoyo gwa accident. Omanyi kuba otambula ekkubo n'ogenda kusala ekkubo n'owebigere n'akutomera ssebo. N'owebigere n'akutomera. N'owebigere n'akutomera ng'ogenda okusala ekkubo. Owebigere muno n'akutomera. Nimpangisa boda y'okunsaza ekkubo. Naye okusala ekkubo ssebo n'owa boda kumpi tukubira wakati. N'owebigere abatomera. Yes. Musumba kankubuulire. Kiki olifa towerabidde? What won't you forget? Empeta eno giraba. Empeta yange yasooka eno yinza kubanga ya 14. Empeta nze nagifuula ng'ekyobulambuzi mu nyumba yange. 14. 14 of them. Nze zankolera mu nyumba yo. In your house. Nzeerabidde mba njagala kuzireeta zonna kuzikulaga wano. Nzeerabidde simanyi wa sitaani ono oba avudde wa. Nzeerabidde mba njagala kuzireeta ninja kuzireeta. Ozirabeko n'abalala bannabo bazirabeko. Musumba simanyi omuntu wantambulirako oba yaani kubanga gyenkolera ekitundu ekyo bakitenda nnyo abalogo. Ne gyenva naye si birungi abantambulirako bangi ssebo. Nakati najja wano n'onsabira ne musumba gyengo naye yansabirako. Ssebo landlord yali ambonyaabonya nnyo. Buli kaseera yongeza nze naye nalina akatandika kusabira wano naye ebyange bitambula ssebo yayongeza naye bitambula naraba nze sidda mu mabega. Ayongeza ebibyo bitambula. Ayongeza bitambula. Ayongeza
nayongeza bitambula nayongeza buli muntu yenna akulagula Everyone landiroodi has wagenda kwongeza ng'eno gw'osimba. I receive. Nchitwala. ekiseera kyatuuka n'awanika n'agamba sebo nkukooye sebo nimbeerawo ninkaaba amaziga ningamba lwaki sigendako omusumba wange gwe mulundi ogwasookera ddala gwe wali ogenze South Africa ninsangayo omusumba jengo nangamba ati gamba namaziga gokaaba tokaaba nnyo Katonda ali mukukola nze nigamba Katonda ali mukukola kikati sinaawe ndaga kati wendaba nangamba nkuwadde naku 4 genda Katonda kukolere musumba nintwala okukkiriza nali sina wakulaga nali simanyi wakulaga Katonda gyali Katonda wekawaala ali wano Weewaawo. lemerako nze ninzikiriza ningendo wange nintuula ninsaba ngamba Katonda kankolere ebyamagero nali ndyawo oluvannyuma lw'ennaku ezo naku 4 zawera kasitoma wange n'ajja abange bakeera nnyo nankonkona nimugulira wanangamba nze bangambye wano balandooda kugobyewo kilandoodo kino kiga kirina empisa mbi oyinza kufuna omugaga n'omugoba kuwa sente nyingi jangu nkulaga ennyumba ya rais naye kyemanyi wali awantu wali wajja kukolera ningamba wajja kunkolera nimugamba wali kumpi nangamba wali kumpi naali ku maini kati osalako katono ekubo n'ogendako mabega katono naye sebo ekifo ekinaali ndoota mu bulamu bwange sebo kyenaafuna kiwali oloota mu bulamu bwo kyenaali ndoota What you used to dream. kinaali nsaba Katonda kyenaafuna sebo buli muntu yenna ky'osaba Katonda Everybody, whatever you kyenjagala Mukama akuwe. is what I want to give. Nkitwala. God bless you. Ebisigadde birekere Mukama olw'obudde. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Time. Obudde. Kale kayise mu ddakiika emu. nasangawo omulogo omu naye sebo omulogo oyo andi bubi nakati kusaawa ya leero emiteego buli kaseera n'olulimi luno kanakati lunduma sebo simanyi oba kiva kukimusumba Genda Mukama abizzeeyo gye byava. Biddeyo. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.